edduka speed 172 palawa engatto erianga nnyonyi ugambye yambala engatto paka Rwanda kati nenfuniyawo ne element eriko neki n'akatabo nze mbadde simanyi nti wali eriko nenkozesa kati no yali enzisi nkubuulira nti olwasooka gisoma enkozesa kumenyeka ekigere nze nasuula muno nenjiwamu neŋŋenda eyo gyolaba eyina supiidi kwetambulira eyina supiidi kweddukira nze mu kusooka saabifaako kati ntambula nva wano ŋŋenda sitambula fiiti supiidi kasa nalowooza mu mutwe gwange nti kwanguwa nentukitegera mulimu ekyuma ni wano mulimu ekyuma ni wano eno wennyini bakulaga wano eno kukana akantu obera okitegeera byaddala babuteekamu ni wano babuteekamu okitegeera eri self contained eyina ventilation ye ya Michael Jackson je yambalanga Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi comedian oba MC lenga content wo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Ku MR Live kwe tuli amanya bampita Rima Sam oba metanikirwa bongo ewaawo sisobola kukyebera nze okuvunna maaso ge ne mutenda ne musinza Katonda wange we yatandekeredde janjije wala ndowooza janjije n'okutuuka wano ndabira ddala nga weewaawo kibadde kisaache simanyi gaffe si bibalo byange si kubala kwange si magezi gaffe wabula Katonda abadde Katonda atulaze nti naffe atwagala tulowoozaako era tatukyawanga. Webale nnyo Mukama webale olw'obulamu bw'otuwadde webale nnyo olw'amatendo g'otugabudde naye okusingira ddala webale olw'emikwano gy'otuwadde abantu b'otugasseko abalungi abatuyambye otuukiriza ebirooto byaffe ebyanditwalidde emyaka okutuukiriza bakama banga abantu myanira Bongo Charity Foundation waddenga tetunafuna school fees twetaga obukadde butaano mu emitwalo 10 ebikozesebwa byonna twabifunye tetukyatoma enjeyo n'ebirala ebigenderako byonna twabifunyera obwana busoma naye tunafuna school fees gwalina kyonna ky'olina obwana 17 buli kana kawa emitwalo 3 osobola tukwatirako bwakiwulidde yagamba nti nedda nange nsobola okubaako n'akaana Katonda kennyamba okusoma nsobola okubaako ne kyenjiriza ensi yange nsobola okubaako n'omuntu oyo gwempa obutasuubira kunziriza nsobola okubaako n'omuntu oyo gwennyamba ku lwa Katonda osobola okuyimirira ku namba zaffe ziyitawo wansi n'otulako kyonna ky'osobola nze nzikiriza nti taamu eno obwana bugenda kusoma kubanga etaamu eyita tulina mu bakandidate twandyagadde bakole bubi olw'okubagobaagoba n'ebirala gwe awulira nti kisoboka gwe awulira nti Katonda akwagadde nnyo gwe awulira nti olwali wandi musinze ng'oyita mukuwa wandi musinziza ng'oyita mukuwa chikole nze nkimanyi nti agenda kuddizaawo era agenda asigala kyekimu owa Yosef jebaleko ssebo ndi fit gumite box togitonkubidde essimu Rikiroyi head boy anti kakaze kapaalo 6K kati egenda erinnya abantu bagenda batulaba nno wakoze box ya 6K ate nakoze box natusiza omupiira nga foot soldier kyomanya foot soldier yeyongedde okulumya foot soldier natusiza omupiira kati eno box gyolaba mwagiddemu ngatto eno bagiyita safety jogger engatto bakugamba wano yes safety jogger think big yeyo gyokubye gikubiddewo togirinze kugwamu mupya kubyenyo ate kakati oyagala ate olwedde eri wagirabye gyotwabadde naye yabadde ebikozi nabadde ndi awo munnaye muzira kisa tokyogera ku mukutu guno nno amanya ge yaganye ogatuukiriza omwami oyo ssebo tukwebaza nnyo ku mukutu guno singa kyadde kisoboka naye abajjonkezi ebyaddala nabadde ndi awo nga nfuna essimu gyebaleko ssebo ekituufu oli futu soja nga bwe twalabye konze yessebo twalabye engatto yo yazzemu ekituli ng'eddugala naye ng'olabika kyokola okyagala tuli ku ssimu ne mugamba yessebo kubanga ffenna tuli ba futu soja
tulina okuweereza kitegedde okutuukiriza ebyo ebyatutumwa olugendo terukulemesa n'agamba engatta eyo gye wabadde nayo wagigula ssente mmeka eri ne muganda nagigula $25,000 kuba eyo Jordan yabbeeyi era ebyo ebiseera kitegedde nagigula $25,000 ebiseera biri nga nkyali eri waggulu era yeyo mbadde nkugambye mbadde ekubye emyaka n'emyaka kyova oli nagamba mu eri program nti Foot Soldier olina okubanga weegendereza nnyo kiki kyotadde mu kigere kyo omupiira engatto kye bayita Foot Soldier. Omusajja nambuuza essimu ye ereeta mannya ki ne mugamba Walusimbi John nga ndowooza byakusaaga manye bannaku zino abantu bafeere biki mbana akagivaako bwe nti nga message tiriu $20,000 aga Uganda ne mukubira ne mubuuza sebo kakati tugenda kukola tutya oyinayo kalango nti ngenda kukulangira oyinayo kiki nangamba genda ofune engatto okakasa genda ofune engatto ne mwebaza nenfukamira nenkuba enduulu nagamba ize genda ofune engatto bannanga obwesigwa kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno kakati biwedde omutima gukubyako nkoze ntya ekyabiro kiina nina amabanja mangi koze ntya kyenakoze nalinyiddewo sitaani tonkema mpaka mu tawuni sente nazigiddeko mu tawuni nzijjako noolwo $10,000 kubanga kwikironi yabadde manjayo omutwalo gumu mu kakaaga n'obugwamu ezo zo ne bazitemerawo naye olw'amasanyu ebyo byose saabifuddeko nagambye onnyambye weyo kasatu musasudde natuuse eri kati nzijjako awo 14 ezabadde zisigaddewo nenoonya omupiira kigwe nina okufuna ogutagenda swaza muntu antekeddeko $20,000 nga sirina kye mukoledde tammanyi simumanyi tammanyi abantu abetisa gye bali kitegedde mukama akola ebintu ebyekisa mukama akolera mbantu nendowooza neera mwoyo abeerawo neŋŋamba kangende mu wino nentuka mu wino ŋŋamba oba nguleko bansooke nguleko wano empale nguleko nekino nkoze ntya oba nfune engatta awo naye nedda neŋŋamba nedda sente za ngatto engatto gyolaba yo nagiguza $15,000 wetaddemu 15 naye oluvannyuma lw'okunoonyaawo nenoonya bikinga ndaba tebikola nenyambuka wali waggulu wa paaka awo enkadde awo ate ennaku zinera kayempya kuba bagikola nensinga naawo omusajja yabadde azirina ne mugamba eno gye zabaddewo nnyingi waliwo endala ya $30,000 waliwo endala za $20,000 emeka eno nendabanga eno yaŋŋambye 19 nendabanga tujja kwogerera kweno sika omugwa netutte paka 10 n'agimpa mu kibokisi eriko neki n'akatabo nze mbadde simanyi nti wali eriko nenkozesa kati no yali enzisi nkubuulira nti olwasooka nze nasuula muno nenjiwamu neŋŋenda eyo gyolaba eyina supiidi kwetambulira eyina supiidi kweddukira nze mu kusooka saabifaako kati ntambula nva wano ŋŋenda sitambula fiiti supiidi kasa nalowooza mu mutwe gwange nti kwanguwa nentuka mu kosovu biki neŋŋamba kibadde kitya nga njambadde nina ttambula fuuti ate bagambye segera sente ziri ezimu nasasuddeko amabanja jukira nasasuddeko kwekironi kati ya 15 wasigaddewo nga $3,000 nenzija nesasula kuwali ab'emmere biki sente nezigwa era nga nina ttambula nkubuusa olwo ma ntambula supiidi nga bintabukako neŋŋamba nimpowa nengenda ku studio nenkoma wano kati nakeera ku gundi nakeera ku road test bakita road test eno gyolaba nagitestingidde ku Masaka road paka lyantonde edduka watambudde okuva mpaka ate kutambula kudduka nkugamba etambula nemala nedduka bw'olowooza nti kati kudduka erimu ekyuma kye baateeka wano kirala bakiteeka wano tolaba eno twayango ekyuma Okitegera mulimu ekyuma ni wano mulimu ekyuma ni wano eno wennyini bakulaga wano eno kukana akantu obera okitegeera byaddala babuteekamu ni wano babuteekamu okitegeera eri self contained eyina ventilation ye ya Michael Jackson je yambalanga nagifunye muganda wange wenne yantaddeko mukama akuddizeewo kati nkubuusa ngenda ku Masaka road ku road test misinde
Lero mukwaga lwakuna kulokuna ngenda ku road test. Edduka speed 172 palawa. Engatto. Erianga nnyonyi. Kugambye yambale engatto paka Rwanda. Kati nenfuniyawo ne element kubanga nafunye obuzibu nagenze lulisiri ne element abasajja nga bankuba enfufu engatto ngefu zinga nyenda bugenzi bwenti abantu mbayitako kati ngandi bwenti. Blood eno bagita safety joga ati najagadde nnyo era oh my god nyina kwongera oweereza mukama. Of course Rastaman aba ataddeko kuba eno olaba reflector red green gold bondaba ku bbala Rastaman red aba ataddeko ki kuba nange byenkozesa sikozesa mafuta atoyizo kuba watudde mu kitebe kino kyentuddeko nenda bambu ngoli ku Masaka Road ndaso kwekengera nedda bro taddeko ofuna oti element ate olwo kati obwongo obujjawo obufuna ne element eri kugambye foot soldier kati waliwo woyitanga bibira foot soldier waliwo woyitanga bibira nga weralikiriddwe olina okuba kati awoboteka mu giya mu bwongo kasobuuka bwoti oli omuyitako nga tategedde erina ventilation eno nkugambye essa eri self contained munda wano eri comfortable. Blood tetugenda kwogerya ngatto kubanga yo nagifunye akati mmwe obuniganigo obuli ekukubo mbw atoyagala kunsalako mbu bikyo olabise nja kukuba engatto azini ekigatto eruma era bwondaba booti debbali kuba eno ogiraba etambula edduka nze njipimira speed mu bwongo kasita ndowooza nti kati enkuba ejja yangu atuve wano nantuuse ewaka nantuuse anti kati bino biri mu Luchina kati nange kyantwalidde obudde bintu bya mwoyo tetugenda kati kusoma bino ebyoluchina tulinawo olwedde Bible tulina ebyokusomera abantu kitegedde bino nange saabitegedde bayinza okuba batugamba nti engatto tujambala ng'onaabi wengosoka kunaaba anti kakati nze nalabye be safe think safe work safe kitegera kakati tosobola kuthinkinga safe mu ngatto nze kati saasomye ebyo nazze wano neŋŋamba be safe think safe work safe omuntu talowooleza mu ngatto oli bw'aba agambye nti bw'obeera safe mu ngatto oba osobola olowooza bulungi n'okola bulungi neŋŋamba kale nina okulowooza nenkwatagana nayo kati kanaakatawo era kaabwe nze simanyi lulimi kabadde kagenda kunetera obuzibu naye nze nazze wano nendaba obubonero obuli kuno ne bandaga nti wano waliwo ekyuma wano waliwo blood Central brother God is good all the time. It was engineered in Europe. Eyinza okuba teyitamu na ssasi amazi tegayitamu tutankule ku police tulabe siya kutankula ntale ngati yange yakola mirimu nze ndi foot soldier ndi foot soldier tejjukira nina n'ebyentunda saagala ate abajjonkezi tolabisa nnyo abajjonkezi blood banaye abamanja jjukira banaye temujjonkera nnyo ngenda kubasasula kuba nange nasasuddeko abamu abasigadde ngenda basasula banaye temujjonkera ogiwulidde mukama yagitwadde kubanga twali wano abantu ne tubalaga engatte eri tewayisewo yadde wiiki tusome ekigambo kya mukama engatto yange empalo nange wembaamu n'omukolo nze sina buzibu eno gya terina gyegenda ate ka tuli mu sayizi y'emu tuba masheya kola yasabula era webayo nali eyo ng'asobola ogipangisa olunaku nsobola okumupangisaamu oba ogenda kushootinga vidiyo oba ogenda kukola kize sina buzibu eno just ngatto twagifunye omugole ogenda ku mbaga engatto ekuweesa ekitiibwa okitegedde wenakusindikira nno ka vidiyo waŋŋamba ogireese naye tewategeera kituufu omaze girabako n'omanya nti naye gwe omanyi amabanja abantu sente ze bamanja bweziti nenkwata emitolo 15 nenzigulamu engatto watuukirize obwesigwa oli yataddeko sente za ngatto singa yaŋŋambye bakubanja sente mmeka sasula amabanja naawe naali kuteeredde nako mubimanyi ebyange nze sikubanja wanyitezaayo bokyakitunda omanjira ddala kubanga ffenna twebanja tulina okuleka Yesu ye yatusasulira ebbanja eddene liririmu lyakwagalana n'okutambuza ekigambo kya Mukama. Ebbanja lyetulina lirimu lyakola ki? Era bwe tulina ebbanja ffenna lyakwagala
kyekirabo Katonda kyeyafa abantu okwagalana kyekitugatta kyekiraga nti Katonda akola mu ffe. He works akola muki muffe ne kati wotuyagala muno Katabo nza Katabo engato gye ninaze engato nzola Katabo inoka kuuma sebo n'omwana n'akasangawo naye kituufu sikirabangako ngatto eriko Katabo blood kimanyi twakuba endongwe twagula ebintu naye sifusafu nako ngatto eriko Katabo amanya gaba director byannemye nate ndo wawandiike matwajja tutubuulira lulinga Luchina kati no Vietnam luno Luchina ne motoka no bwezi tewezibeera oli agigula naye nga Akatabo tamanyi kati wali kukuba woyigi zono gitwani bakuwamu emmotoka eyo eno ngenda kwewola nsobola okwewola kati eno gyogiraba ngenda oli ne mugama nyenji musingira mpaye sigenda omuzibu gw'okufiirwa nga togukwambadde kati kanjambala sigenda kwewola banaye nsaba abali eyo mwongere munnyambe mumpe emirimu gy'obulango mumpe emirimu gy'obulango ne studio olaba mukama yatuyambye ne tufuna muzira kisi yatuwadde engatto bane tusaba naali eyo mulala atufunya studio naye kuluno kanfukamire n'okufukamira kubanga ene engatto yo bane tusaba abali tweyanziza nnyo ssebe yatuwadde engatto eno wadiwaganya okwatuukiriza amannya go naye obubaka twabufunye nga tegenda kukola emirimu era mukama yakozeseza ekisa akozese n'abalala abatulaba tusobole okukola studio twagala microphone sound card laptop tukole studio yaffe ekola obulango tukola obulango tulanga obulango bwa company tulanga obulango bw'ebivulu obwa studio obw'amaduuka obwaki nse mwennyini twakola company bagiyita 6 keroyo ads 6 obulanga ate kati olwedde kale akalango koli omukyala ziri details zewampadde tugenda kakola olwaleero we student ate nabadde ndawo nenfunayo n'owedduuka naye ngenda bugatta wamu wali kati mu studio nsobole okukola ki nsobole obukolera wamu okitegedde kakati nammwe abala abali eyo ng'osobola otuyamba twetaaga studio ekola obulango millions biti laptop sound card ne microphone sana okweza milioni yenye tukula n'entebe byonna kijja kuggwa kuba kakati olaba nze nga tonagifunye kakiri gye mbadde nkozesa wayinza okuba waliwo eyo omutayi gweyinza okukolera era ekisa kya mukama kanjireete tugimu oyagala gisiga agenda nagitwalya mukana oba muwene ekibox naye box sino siga zamwe obujulizi bwino ekyobugagga kikigaba hanange kibox abaana balina olabirako naye okutte n'obujulizi bugenda sigalayo nti omusajja nga tuyagireeta ene ngatto naye kakati sokola laba enjawulo enjawulo eri nti obukadde magezi gomanye obusonde no bweyiseemwe naye esabudde kakati wano ajatterezaawo bwataterezaawo eno gwe kyalina okumanyikira ne ku mbaga eno omwana eyo ku foundation atandika ogisabula osize oba kusiga gomanye ensigo kyetegeeza simanyi oba kusiga oba kukoze nti mungi njiwaddeyo bwosiga bwosiga ensigo ya feneemu ofunamu bifene bimeka of course biba bingi gomanye okusiga kitwaye nti osize ensigo ya feneemu nenkadde ate ensigo ya fene empya nenkadde zaawukana fene anyway Bible egamba empeke ya kalobo etamala kufa tekula waliwo awo mu kitabo awo nasomako nti ekingabo badoga kubitogera ku nsigwe bwogiteeka mu ttaka inosoka ate nevunda then ate nemala ate nefuna obulamu ate obulala segedde kitegeeza kati awo bwe mansize mukama atuwa omukisa omuntu agenda okozesa engatte eyo nze nange ngikozesezza ebadde ya mukisa kubanga mwenfunidde eno naye eno yo baaba eyo nsuseeko gwe eyo nsuse era kati nimuno liwaddamu otegeka pate oyina genda nga byayi n'akawaani tewalabye ka posta kenataddeyo ku status ngenda leero ngenda kukuba eyo saidi z'ebuyukwe ngenda kuba eyo saidi z'ebuyukwe ngenda kutambulawo oba sikyene edduka njesiga akuba nteddeko ka deposit nyinza olinnyawo eyo wala bakwadde ka sente banteddeko ka deposit suyameka nedda sebo bajjonkezi biki nakatandika olaba nengatto mbadde ntojiraga nkubulya nene engatto giraba naawe mwenyini okimanyi ku mukutugo guno era kuliwo olina abajjonkezi bangi naye nga ffe eri abantu batulaba era obubaka butambula bwe bulina otuukako bubatuukako ate naawe benyini abajjonkezi era bubatuukako kubanga tebwandi batuuseeko nga tetuyiriiwo ogirabye rastaman red green gold eno yero kati wali eri ffe mu rastaman eba gold sagala ontwale bubi bana beno bamanyi bikala naye nze ndi ku red green gold
kati anti engatto jjukira y'amaanyi olina okubeerako nekine tomala gatambula ku bbala futusoojo ojayita mu kibira nga osanga ekisolo ng'olina okikola ki osange emmotoka oluzi zonna zonna zigenze zikulese nga osigadde wekka ng'olina okuwebeereramu kitegedde kati ne element ebeerako nti bwemba ku bbala bwe nti ekola nga reflector bali abayitako abalala ab'ebidduka bwewakuba bwati n'alaba rastaman amanyirawo oyo yataddeko ebyokunywa ayitira eri nange nentuuka bulungi fena netukozesa bulungi obulamu nekkubo kitegedde engatto y'abasajja giteekemu sagyetegereza wagyetegereza luli eyosagikwatamu naye nange okumanya nanyiiga sagyoza okuva ku olwo nenjikuba bwetyo kitegedde nenjikuba mpaka kati kwanza abagisookamu eyo waliwo abaana abali eyo ku foundation kyemmanyi gwe nina otutuuka dani oba dani atiteekamu omutwe naye dani ndaba emusingako nene waliwo oli omulala gwojja naye luli ye yali muwanvuwanvu waliwo abalala abandi abawanvuwanvu yenna gwetuuka yenna gwe naatuuka tukitereke ekyoko kiteke mu kaveera genda nayo okitegedde anti kakati munnayo olaba omuntu wano otandika ogamba bannange abali eno tulina abaana kyonna kyolina oba sepiki naye abantu bakwata engoye ne bazisiimuuza engatto kati ng'eyo n'agisuula eyo engatto engumu nnyingi nnyo era kyetujja okukola oba tufunemuko obudde tugende mu bikomera by'abantu eyo nga tunoonya bunoonya abantu ebintu ne babirina waliwo campaign gye tuleeta bagiyita village basket village basket omuntu yenna ayina akasepiti akakadde oyina mmeeza nkadde oyina akabadda nkadde oyina ngatto nkadde kitambaala kikadde pasi nkadde tv nkadde ngatto nkadde bikadde ebyo byonna tugenda kubamanyi bambi biwedde tebirina makulu naye ate nga bambi tubeerayo eno nga tubyeta nze siyita ku kintu mu kkubo ate simala kironda bwe nti nenkebeera natti sigiyitako nze gwolaba ndi foot soldier kati ate ku bbala kwotambulira onalonda otya ssente ng'otambula mulambaalo kitegedde bana ebintu ebyo tubyetaaga ku foundation ebintu ebyo naddala eyo campaign nnungi eyo ffe nga ffe kubanga bo tebalina nawe bayinza tunoonya kubituwa naye kati ffe bwe tutambula ne tutandika otambula tuga nti kati wiiki eno tuli mu bitundu by'egindi salama bwe tuli Masajja tuli mu kukuŋŋaanya ebintu nnyumba ku nnyumba babituwa babituwa bantu bakisa nze ndabi bannayuganda nga bakyayina ekisa ndabi bannayuganda bakyalina okwagala okitegere nkirabyeko kakati ekiriwo olimba lw'amabanja soka tugabe enamba y'essimu obulange enamba yo enamba yange y'essimu eri 07 09 65 75 31 0 7 09 65 31 ereeta Walusimbi John kubola boli yanoonyeza nantuukako nga enamba tetwagigabana gikotero giwandiika wali naye leero nze njegabidde bannange obulango tulange obulango tusaba mutuwa obulango ye business gye tuli mukula neno ne guno mukutu gwennyini gulanga ng'oli eyo comedian ng'oli ani jangu ogutuukirire otunda business yo Eke Fashion Zibano baani ba Planet TV Property Masters tuyirangirako kitegeeza wano tuli mu kifo ekituufu ate kansuke mbajjukize gwe mwana Katonda ali eyo ayagala ogguleta limitala w'amayanja tukooyo okozesa abantu abatali abamukuffe tukozese kuba mukuffe abantu abali bwe bati twagala kati okutandika okuwa platform HK Property Masters baga nti oyagala ttaka gayaza nakawuka kasenge mitiyana twagambye nti nedda omuntu agenda najja naganze nettaka Uganda yonna n'amayidiza nga talina ttaka wantu wonna nakuba ebifaananyi amataka g'abantu n'abitimba ku mikutu ne tugamba nedda kati gwe jangu na bitundu oli omuntu gyeweekakasa wano weekakasa wano kati ekikebbo weekakasa miti olwedde bwe tukukolera akalango gayaza tuba tugenda nakkalangira ne ku mukutu bwe nkukolera akalango olwedde kayise ne ku mukutu ofuna promotion byonna bitambulira watya kati nga Bastic Nation studio wano wetuli tukola ennyimba tukola obulango tukola video Bastic Nation makindye bw'otuuka okukiweta ku Lyatiki nojja waliwo kye bayita Mariam Road noyambukako waggulawo katini kitegeera oba n'essimu gye mbawadde osobola okunkubirako Bastic Nation ku studio kye tukolawo music tukola graphics tukola poster tukola obulango tukola everything ate abantu bagaye ku studio wosula ku studio wenyini njukirayo kati akalango katukona kayiseewo kye bayita okuba ku kifo ekituufu
Bastic Nation abayimbi mujje olimba lwa mabanja utwalufulumiza Dr. Powers ali wano ku Bastic Nation tulinawo Bastic Ziki kitegera Zikisiga tulinawo Case tulinawo Maxani babona ba producer bakabi wano ku Bastic Nation mujje bei ya kuteesa kitegera muntu wa wansi no wagulu bagatta bonna ne batamenyeka netukola tubadde wali ku HK kati bajje bagule amataka mu bitundu ebyo bo bakugumu ebyo ebitundu bo bakugu gayaza mitiyana nakawuka kasenge bamala okugula ndoza ne bafuna abalala be baguza gwe kyonna kyoyagala yo Bastic gundi HK Property Masters bo bagamba nti jangu bakuguza ettaka bolirundirako bozimbako banaawe olitunda bo ettaka amataka ate nga balire giti sibiri eri ebyokubanga webaseni ebisajja ne bakonkona gwe sebo gifulume nze andiro odi wane nokumbe wagula mpeo ate bingi nnyo kubanga olaba ne bani waliwo baddoni waliwo abagagaga bikagamba emikutu gyo waliwo emikutu mingi nnyo egiranga ebintu naye nga si mituufu tetujjonkera wabula tuli kwogera naawe atuwa akalango tugenda kukolera ekintu nga kiri mu mateeka akalango ketukuba wano tekabeeramu nti oba kisimanya biki oba biki ayisoka nakasabira olwo bizinesi netambula nze mwenyini akakola nenkasabira bizinesi yo neefuna omukisa buli kimu nekikola yeta Bible wagifunira ebinyonyi tebiki kyojjogole ngiteeka eri lwakubanga kati engeri gyobadde ojja sebo ngitereka bulungi eno giraba kati ate abantu abamu bagiraba bulabyawo olusi bakulanga ogisoma ne bagamba hawo yennaku emukutte nnyo bambi lwaki abantu abalaba abantu abasoma ebintu bya Mukama n'abebeyagalira mubalowooza nti nnaku yensonga abatamanyi Katonda yatonda eggulu n'ensi lwaki mu pressinga mu kantu akati nze kati kamba buusi obwongo bwa Katonda buli wano obwongo bwa Katonda like the mind naye yayita mu bantu ab'enjawulo era abajjanga nga bafuna obwongo bwo ne babukozesa ffe kye tutamanyi babulekawo mu buwandiike butuyambe oli ffe tulina obbunoonya kati kansoke nkusomere tugenda kusoma Isaiah tutali ku Isaiah tutali ku 65 kati wano 66 njagala kukiryalinga kuba mbeera kuno ku mukutu omu nga ndaba abamu waliwo ebibuuzo bye mwebuuza naddala gwe nga tebiddibwamu kati njagala tubiddemu nga Mukama yennyini yakola ki yayogera the Lord says heaven is my throne Katonda agamba kasooke tusiiringe n'akabonero bino bye tugenda okwogera kubanze ndi musajja mukatuliki the Lord says heaven is my throne and the earth is my footstool eggulu yentebe yange kwentuula ate ensi bwe bwakabaka bwe throne bwe bwakabaka bwe then ensi just waliyo ebigere okitegedde kati awo njaka soke nga tunabagenda wala nnyo soke twogere kubanga ku kino ono amaze ali mu kwogera Katonda agambye eggulu gyakola ki kati atuwabeera babeera ku mukutu ne bakugamba nti eggulu teririyo eggulu liri wano ki kati soke tusome oli ajja kutegeera what kind of house then could you build for me? What kind of place for me to live in? I myself created the whole universe. I am pleased with those who are humbled and repentant, who fear me and obey me. Nesimanyira ndi musanyufu kulwaba abenenya era abantya abagonvu era bampe ekitiibwa. The people do as they please. Abantu bo bakolanga be besanyusa. It's all the same to them. Byebimu gye bali. Bulikadde. Whether they kill a bull as a sacrifice or kill a human or kill a human being. As a sacrifice. Oita fayo basse ente oba muntu. Whether they sacrifice a lamb, endiga, or break a dog's neck. Wow. Whether they present a grain offering or offer pig's blood. Oh. Whether they offer incense or pray to an idol. They take pleasure in disgusting ways of worship. Boba fune emirembe nga basaba basinza mweyensinza jebesi. So I will bring disaster upon them. Njakubaletera omuyaga, njakubaletera obulabe, njakubaletera buli kimwe kibi. The very things they are afraid of, because no one answered when I called or listened when I spoke. Ebyo byennyini byasinga okutya kubanga tewali n'omu yaddamu nga mpita era tewali yampita banga mukoowoola. They choose to destroy me and do evil. Basalawo disobey
they disobey me and do evil. Listen to what the Lord says. Listen to what the Lord says. You that fear him and obey him, because you are faithful to me. Some of your own people hate you. They hate you and me and the others. And will have nothing to do with you. They mock you and say, let the Lord show his greatness and save you. So that we may see you rejoicing. Yes, no, tuli ku Bible na ebyo na kati byogera tuli we are rejoicing ko no Bible wegamba bajja twanga tusanyuka I repeat, but they themselves will be disgraced bo bagenda kujibwako omukisa. Listen, that loud noise in the city, that sound in the temple, in the sound of the Lord is the sound of the Lord punishing his enemies. Katonda yafuna dda abalabe. Kakati nga tefuna bagenda walanye ebyo byo bitegedde. Njagala nkuzeko ne mundagaana empya waneno nga tusoma ku kintu kyekimu. Kati wano wali abadde Katonda mwenyini ng'ayogera. Kati wano Yesu Kristo ku ndagaana empya. Omwana we. Onagamba, one day Jesus was praying in a certain place. When he had finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. Jesus said to them, when you pray, say this, Father, Father, may your holy name be honored. May your kingdom come. Just obwakabaka bwo bujja buzi eryo yabuyise. Give us day by day our food we need. Gye twetaaga. Naye wano ono asabira buli omu, naye abantu abeereyo ng'asaba mpaleero kyokka neerabira nti alina n'abaana. Kitegedde. Give us forgive us our sins, for we forgive everyone who does us wrong. Waliwo obuzibu awo, tusonyiwa. And do not bring us to hard testing. Tetutwala nnyo mu kukemebwa. Sala Yesu gye yagamba abantu nti musome nga musaba kitaffe ali mu ggulu, tobuzaabuza mu ntumbwe eggulu liri wano. Kitaffe ali mu ggulu. Wabula gwe ng'oli wano eno osobola okukozesa mayindi yo eggulu ne liggulwawo era ne lijja. Gwe ng'oliyise nze okitegedde olina kulikoowola. And Jesus said to his disciples, suppose one of you should go to a friend's house at midnight and say to him, friend, let me borrow 3 loaves of bread. Yewolayo emigaati. And a friend of mine who is on a trip has just come to my house. Oli amukyalidde budde bwa kiro. And I don't have any food for him. Talina kyakulya. And suppose your friend should answer from inside, don't bother me. The door is already locked. And my children and I are in bed. Namuddamu bo beebase. I can't get up and give you anything. Well, what then? Kati agamba kyekiddako gwe omalaga giving up. Kati wano wulira, I tell you then, even if he will not get up and give you the bread because you are his friend, yet he will get up and give you everything you need because you are not ashamed to keep on asking. Nolemerako. And so I say to you, ask. Wano wakulu, ask and you will receive. Seek, nonya, and you will find. Knock, konkona, and you and the door will be opened to you. We are knocking for everyone. Seek, for everyone who asks will receive. And he who seeks will find. And the door will be opened to anyone who knocks. Yenna konkona kyebuzibu okonkonye ba mirundi emeka. Would any of you who are fathers give your son a snake when he asks for a fish? Eriyo kumwe soko indeko eriyo koyo batata singa omwana wa kusaba ekyennyanja n'omuwa omusota nedda.
Or would you give him a scorpion when he asks for an egg? Nedda. As ulira wano, as bad as you are, kububi we tuliko, you know how to give good things to your children. Kububi we muliko mumanyi okukola ebintu nga tukolerera abaana baffe. Yakalungi konna no ganja kawa bana. Ne quotinga bulungi wano. Wano ayogera as bad as you are. Kububi we muliko tusobola okwefulukute. You know how to give good things to your children. How much more then will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? This is the word of the Lord for today. Thank you, Jah. Hey, kububi bwe tuliko olaffe ababi bwe tuti ate nga wano ku nsi ffenna ekigambo ekituli ku mumwa bino bintu by'abaana bange, ennyumba y'abaana bange, bannanga abaana bange, bannanga abaana bange. Teri muntu avaayo n'awongayo mwana eri Katonda n'amwana oyo n'atayita mu bulamu bwa nsi. Lwaki weebonyaabonya abaana bo? Abaana kigambo kikusseeko nkiwulira. Olaba ffe balya mmere ababi bwe tuti abaana baffe tubateekerateekera buli kalungi ku mezo lwo kitaffe lwaki tumusaba banna. Naye eyo ekyo ekigambo kitandikidde wali eri nga Yesu akuyigiriza okusaba nekigenda mpaka n'akuyigiriza ye lwakuba yali ayogerera mu ngero n'akuyigiriza mpaka lemerako saba noonya konkona goloza munanga ali embu ofukamira n'osaba ne bw'ovaamu eminyira n'ovaamu biki n'okola ki. You have to know how to ask, seek, n'okonkona n'osaba nga byaddala. Kati nga tetwagifuna nate saasose nakusaba kuba nasaba dda. Nasaba dda kati bitandise olwo. Kati agamba ani oyo asaba kitaawe n'atamuwa kyamusabe. Twali wano nga tuli ba foot soldier twatandikidde ku bigede. Katonda kyoyatuza n'olulimi lwo era kyakinyweza. Byonna tubirina yabituwa naye oyatula n'olulimi lwo n'ogamba Katonda nze njagala kino ate emirundi n'emirundi kubanga bingi nnyo byawulira. Buli kyenjatudde nkirabirimo okukuwulira. Luyimasaamu ekiro bamanyi kakimu ozukayo ekiro kubanga sawa mwenda afukamira nengwa ku buliri bweti ku mufaliso nze kati sawa yonna ate nsaba. Newankubadde kirungi ekyo kibayita okulemerako sawa mwenda n'okimanya nti kankyeteekemu sijja genda tutamira ebiki kangende kansabe. Luyima ndowooza olaba abantu bali mutulaba. Tebatulaba mbunola kubanga mbu batwagala nnyo. Basinga okwogera, basinga simanya ekifaananyi ekirungi. Naye nga tusaba bannaye Mukama atukwatireko atuwe ekisa tufune studio. Obulango tugenda kubufuna. Kati mbadde nsaba tukozesa olulimi lwaffe tuyite studio. Tukozesa olulimi lwaffe olwaleero nga tuyita studio ekyasinza obunene era egenda okubanga ekyasinza okukola obulango mu Uganda. Kitaffe tumaze omusaba ali mu ggulu era essaala bwetumaliriza ne tuteekako amiina abeera ku mumwa nti amiina. Kitaffe ali mu ggulu tuwe byonna bye twetaaga. Totwala mukeme bwambu ate studio bali abakya batusumbuwe batulemese oluusi ogenda n'akunyiza n'ova mu mwoyo. Kati tusaba tufune studio eyaffe tukole obulango. Tukolera ebintu bya bingi nnyo nze kati kuno mukutugamu kuliko ebintu bingi nnyo bye tuyinza okukolerako. Waliwo obuntu bwange bwenkola obwaddaire biki nga tubulirira abantu bintu bingi nnyo bye tusobola okukozesa studio. Ate ekisanyusizaayo totaddeeko kiti ndaba kati awo enkyukakyuka ejja toŋŋamba nti mistake badde nsaba okkirize nti kibadde okigenderedde. Ekinsanyusiza totaddeeko leero kiti ekinsanyusiza nebaza Mukama abatulaba ono omusajja ekyamuweesa omulimu guno n'omuzindalo guno ogwa Mr. Live nti anoonya abantu ngaffe abakozesa ebiti nakedde kiteekako era wemba ngenda kiteekako n'abalala abali mu mbeera eyo. Tobatuukako butuusi n'onkwata n'oŋŋamba mbuva ku kiti gwe twakalabagana. Si yenkola. Yesu agambye lemerako. Oli anywa ekiti lemerako. Golozo ogenda kuŋŋamba ogambye mbuva ku kiti. Nekosaako lyo kali. Olina kakati bakutuma eno muffe olina otusiŋŋaana kubanga kati bali abalala tebajjaayo tebatawaana. Ababulizi b'enjiri abantu abatuufu tebali eyo mu kyaki. Abantu abatuufu bali mu bbaala. Abantu abatuufu bali eno mu katale. Abantu abatuufu bali mu ghetto. Kwata Bayibuli yo yambala ki jangu owese Mukama ekitiibwa mu Kosovo. Obulira abantu abali bakakoola nti tereera
anti kati walo n'abankyawa nagendako nenkola interview ku musamize kati otandise oli mulokole eyo nayo nagendayo mukama bakusindisa owulire kiki ekiriyo kubanga byonna byonna katonda yabankyawa ne bankyayira ate kati gwe tekatole bakukyawa kyekitutwambuza haters makers famous gero chamba ya abanywe enjaga ate eyo joyina okugenda kati nawe olaba buli lwenkyogera wano eno ninze mu akamwa kekamu olulimi olumu oluvoyisa mu ebya katonda era kwenywera neki siso wanywera kibi I am seeking ndi mukunoonya simanyi obanoonyeza ba muki obanoonya mu kigambo noonya mu mpewo noonya buli wamu wonna then emala omufuna bwe nti nange nemanya nti kati gumite Client Beauty World awo emakindye bagamba nti jangu n'ebizibu ebyensusu ffe tukuwe essanyu jangu n'ebikapu byo ebyebizibu n'amaziga ebikuleeteddwa ensusu ffe tukuwe essanyu bali awo makindye okusemaduka kyasinza obunene n'okunyirira bakooneko ku namba eziyitawo wansi bimugaba okwerukamu okuddugalamu kokoggamu okugejjamu n'ebirala nkanyanya simanya biki ebyo byonna bagamba bitwaleyo bowe bali obyandolinga